Kwemitwe mikulu egikoze yago olwaleero ate oluvannyuma ng'omewana g'omubujjuvu gino gyemitwe. Ebikulu mugabo utikidde. Savinga owangule mu kazannyo kakisoboka aka Pride Microfinance omuli pikipiki, TV, smartphones n'ebirala bingi. Pride Microfinance enkulaakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Abanoto baagala Minisita Amongi alekulire lwa ssente za NSSF ze yasaba. Ministry baanukodde obuwumbi 600 etteeka lyaggulawo. Parliament ekungubagidde omubaka Akadde abadde ajjumbira ensonga ezikwata ku bantu. Your Excellency, Kooti eyimirizza eby'ekibiina ekigatta abasawo okugoba Dr. Oledo mu ofiisi ajaganya. Essanyu linnyina lyamwe ekiwagonja. Ago n'amalala mangi gobulinda mu Agabuutikidde. Abaana babiri abooluganda bafiiridde mu ddaamu omu abadde agenze kwaniriza nate kati gano ge mawulire gaffe mu bujjuvu ogakutuusaako nze Rose Kigongo Semwanga. Agolunaku olwaleero tugatandikidde mu Parliament. Ababaka ba Parliament basiimye emirimu egikoleddwa eyabadde omubaka wa Serere County Patrick Okabe eyafiira mu kabenje ne mukyala we Christine Okabe ku lunaku lwali lwa balaza. Parliament esazeewo okukulembera enteekateeka zonna ez'okuziika ne mukyala wa Okabe era nga akabenje kano kaagwa ku luguudo oluva e Mbale okudda e Tirinyi bwe baatomerwa loole. Omubiri gw'abadde omubaka w'essaza ly'e Serere Patrick Okabe gwejjiddwa ku A+ ku ssaawa 3:30 ez'enkya ne gutwalibwa ku Paalamenti okusiima emirimu gye. Wano gwaniriziddwa Sipiika Ntamong n'abamu ku babaka era oluvannyuma ne guyingizibwa mu kisenge awatuukirwa abagenyi. Sipiika ng'akulembeddemu ababaka ne baminisita bagenzi ne babuuza ku b'enganda z'omugenzi n'oluvannyuma ne bawandiika mu kitabo ky'abakungubazi. Ku ssaawa 6 ez'omutuntu olutuulo olw'enjawulo olutandise era omubiri gw'omugenzi ne guyingizibwa mu kisenge awateesezebwa okusiima emirimu gye. Batandise na kuganzika bimuli ku ssanduuke nga Sipiika n'omumyuka bye basoose ne kuddako omumyuka wa Pulezidenti Jessica Lupo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, akulira oludda olwa gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga n'ababaka abalala. In just 2 weeks' time, we've had 2 bodies in this house. I think we need to pray to God that this house is not a house for bodies. Sipiika Amongi ajjukizza ababaka ng'omubaka Okabe bwe yafiiridde mu kabenje ne mukyala we Christine Okabe era n'ababuulira nga Paalamenti bwegenda n'okukola ku kuziika kw'omukyala. On top of Honorable Okabe, we also lost Honorable Okabe's wife. And I want this house to allow that we as Parliament of Uganda still take charge of the wife's burial. Those in favor say on the contrary, nay? The ayes have it that we will bury the 2 bodies together as Parliament of Uganda. The wife is equal to our wife. Bw'abadde aleeta ekiteeso eri Paalamenti Nabbanja asiimye emirimu egibadde gikolebwa Okabe naddala ng'ayita mu kulyowa abantu emyoyo okutuusa obuweereza eri abalonzi be ng'akozesa obuntubulamu n'obukkakkamu. Honorable Bishop Patrick Okabe was a diligent leader who served his country with devotion and integrity and strongly advocated for women economic empowerment, human rights, and the fight against malaria in Uganda. Honorable Okabe, as you may also know, was a very key and strong pillar in the NRM party in terms of mobilization, but also in offering leadership at all levels to guide the people.
Mpuuga ajjukiza paalamenti ng'omugenzi bwe yali omusaale ennyo nga paalamenti egaanye okuyisa embalirira y'omwaka guno nga baagala embalirira y'ebyobulamu gye babasaako essira nga biwa ebitundu 15 ku buli 100. We need to look at what it means to live up to the Abuja 2001 declaration of at least 15% of the national budget on health as part of serving his memory as a man who dared when many fear to speak about the impossibilities. Right, Mr. Speaker. Mpuuga ajjukiza Nabbanja ku mbeera y'enguudo enfunda eziviiriddeko obubenje nti era bwe bakomawo baakulondoola ku nsimbi za road fund ezifuuseganyana. The narrowness of our roads remains an eyesore in our midst, and I hope when the House resumes after recess, the Prime Minister and her team will have the courtesy of reporting on action taken on our resolution on the road fund. Right, Mr. Speaker. N'ababaka abalala boogedde ebirungi omugenzi Akadde byakoledde eggwanga. Abadde alumirirwa eggwanga lye ku mutima, abadde alumirirwa constituency ye. Bishop atugenzeeko mangu, omusajja abadde mwesimbu. Tukwasaganya bulungi emirimu mu komiti yaffe ya public accounts. Mu kiseera bwekiti nga tujjukira Akadde tube kiseera ky'okwefumiitirizaamu omutima tiwatya nga nze ndi buddiiro era nze ensi yange eno ngire ssentya abantu bananzijukirako ki. Akadde ne mukyala we baakuziikibwa ku Lwomukaaga. Obedi Utale ne Julius Kafuluma bakusakidde gule ino. Omwoyo gw'omugenzi omukama ag'omuze mirembe. Ate mu mawulire amalala ge tulina ab'omukago ogutaba abakozi mu ggwanga ogwa nno tubaagala minisita ow'ekikula ky'abantu Betty Amongi alekulire ono bamulumiriza okugezaako okuwuutanya obuwumbi 6 okuva mu kitavu ky'abakozi ki NSSF. Wabula minisitule y'ekikula ky'abantu ku lwa minisita Betty Amongi ebyeganye nti ssente zaayisibwa olukiiko olufuzo lwa NSSF nga zaakumanyisa abantu ebikwata ku kitavu ky'abakozi. Ssente bw'ekibiina ekigatta abakozi kya National Organization of Trade Unions Association owere ayagala minisitule w'ekikula ky'abantu n'abakozi Betty Amongi alekulire olwogezaako okudibaga emirimu gy'ekitabu ky'abakozi owere ng'asinziira n'okunamulire mulaga agambye nti minisita Amongi yasaba akulira NSSF mu 6 oyamba ku minisitule gy'akulembera okumanyisa abantu kugira ekitabu gye kikolamu emirimu n'abalina okukyettanira. Obuwumbi 6 okuva ku kitavu kya NSSF yawandikira Byarugaba mu July. Byarugaba n'amugamba nti naye sente zino teziri mu budget. Okusinziira ku Richard Byarugaba bwe yagaana okuyisa sente zino Amongi n'asalawo okumugulako olutalo olulina okugaana okuzza obujja endagaano ye. N'awandikira Byarugaba n'amugamba alekulire n'ateekako omumyuka we. Kati okumuteekako omumyuka we n'atandika okukola kyonna okulaba nti afuna sente zino. Era agasseeko nti ekigendera kya sente zino sizakutula kitabu ky'NSSF mu bantu wabula zigendereddwamu okubulankanyizibwa olwo abakozi baffe olw'ensimbi ze bamaze ebbanga batereka. Asinzira n'asaba omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga eno nga bwateekebwa akakiiko ak'ettongole okunoonyereza ku nsonga eno n'ogoba minisita Amongi mbagirawo mu nsonga z'ekitabu ky'abakozi. Ffe tugamba pulezidenti nti amugyeyo amutwala awalala. Tetwagala omuntu yenna azanyira ku ssente z'abakozi. Bano baagala minisita Amongi alekulire obassa ekyo bagenda kumwaliza nga bayita mu paalamenti. Minisita alina okulekulira amangu ddala kubanga kyakoze okusaba ssente zaffe. Tewali minisita yali asabye ssente zaffe. Ssente ezo tuzifuna mu bugubi. Kyokka omugisa minisitule w'ekikula ky'abantu Frank Mugabe anukudde abanoto tesikituufu. Mugabe agambye nti ssente tezigenda kutwalibwa minisitule w'ekikula ky'abantu wabula zigenda kusaasaanyizibwa ekitongole ky'NSSF mugenda mu bantu okubamanyisa enkuli y'okuteeka ssente okuteeka ebirala ku mikutu gy'amawulire n'ebintu ebirala okwetooloola eggwanga lyonna. Etteeka lyaggulawo okulaba nti bannaffe abakola emirimu omuzungu gy'ayita informal sector kati ng'abakozi abali mu butale, abavuzi ba bodaboda ne bannaffe bonna abalala abangi ennyo nga kibakkiriza nabo okutandika okusaayo ensimbi kyeyagalire mu kitavu ky'abakozi. Kati enkola ng'eyo eguddewo NSSF eri Abannayuganda bonna yali yeetaagisa okulaba nti
obubaka obwo bugibwa Kampala wano etteeka we lyakyusibwa ne butwalibwa eri Abannayuganda mu bitundu by'eggwanga lyonna gye bali. Mugabe agambye nti ssente zino olukiiko oludduka ekitongole kya NSSF kyekyazikiriza okuziteeka mu mbalirira ya NSSF era talina ngeri gyenyigira mu mirimu egy'ekitongole. Njagala mbakakasa nti ssente zaapuruvingibwa boodi ya NSSF. Zino ssente si za minisita ng'omuntu. Ismail Nsubuga yakusakidde eggule lino. Neggulire eryo ekitundu kyaffe ekisooka ekyamawulire Agabuutikidde bwe kityo bwe kitambudde katuwummulemu naye nkomawo n'amalala mangi tavaawo. Kulika nnyo mukuwummulako katweyongereyo n'amawulire gaffe. Agabuutikidde ekitundu ekyokubiri tukitandise n'abatuuze ab'oku kyalo Namaliga, kino kiri mu ggombolola y'e Bukango mu disitulikiti y'e Bukomansimbi baguddemu ekyekango abaana abamutuze munnaabwe babiri bwe bagudde mu ddaamu ne bafiiramu. Abaana bafiiridde mu kidiba ye Bridget Namuyanja ow'emyaka 16 nga muyizi ku ssomero lya Mukukulu Secondary School mu siniya ey'okubiri ne muto we Gertrude Nanyonjo ow'emyaka 8 abadde mu P4. Kigambwa nti bano basoose kuva mu nnimiro ne bagenda ku ddaamu okusena amazzi olwatuuseeyo. Omuto Nanyonjo n'ayingira amazzi okuwuga kyokka ne gamusinga amaanyi ekyawaliriza mukulu we Namuyanja okugezaako okumutaasa ebyembi naye teyalutonze. Maama w'abagenzi Rosemary Nabadda mu maziga ategeeza nti baakedde kugenda mu nnimiro okunoga emmwanyi era ne bamusuubiza okuzinoga mu bungi asobole okubagulira omuceere gwa Ssekukkulu. Banoga emmwanyi ne baŋŋamba emmwanyi tugenda kunogera nnyingi kubanga twagala okulya omuceere ku lunaku. Abaana ne bagenda ne banoga emmwanyi nange ne nnyira mu nnimiro gye nabadde ngenda okukola. Agamba nti bamusoose okunnyuka ne badda awaka ye n'asigalayo mu nnimiro wabula yagenze okudda nga tebalabikako kwe kubuuza ku bannaabwe ne bamutegeeza nga be babadde bakkiridde okukima amazzi. Nakomyewo essaawa zaabadde 6 ku musaawa. Abaana nga sibalabanga muntu omuto banno baliwa ne baŋŋamba nti emmwanyi zizo twazireese maama naye bagenze ku luzine. Agamba yalagidde mwannyinaabwe Henry Ziwa okukkirira ku ddaamu okubanako kyokka kyamubuuseeko okumutegeeza nti baafiiridde mu mazzi. Nageza okulaba ng'obudde bugenderedde okugamba mutabani wange naye omanyi genda otambuleko gye bagambye gye balaze olabe nageza okutuukayo yalaga engoye. Nasanzeewo peya z'engatto 2 ne esikaati y'omuwala omuto ne bulawuzi. Ye taata w'abagenzi Emmanuel Muyanja agambye nti amawulire g'okufa kw'abaana be gamusanze ku mulimu. Twagenze okutuuka ku ddaamu ng'abaana silipa n'engatto ze baali se bambadde zonna nga ze zirabikaawo n'obugoye bwona omuto nga nabwo weebuli n'enkakasa abaana balabika baagudde mu ddaamu. Bano bafunye entuula okubannyulula. RDC w'Obukomansimbi Jane Francis Kagayi atuuseeko ku ddaamu abatuuze ne bamusaba okutuukira bekikwatako zisibweko enkomera okutangira obubenje. Bajja ne batuwa amazzi n'amazzi ge batuwa ne bagaana okuteekako feesi. Kati omwana agenda okukima amazzi round about y'ekinnya terabika. Kati awo kigenda kumala bantu era kijja kubamalawo olw'ensonga nti abaana bagenda bo tebamanya nti wakka n'eddaamu wano bazisimba nnyo mu nsima yaazo bazisimba nga bazisimye nnyo kati kugamba omuntu abula weyeetaasiza. Gavumenti eri mu nteekateeka okufulumya essente okujja okufensinga ddaamu zeezo. Fiona Nanyemo yakusakidde eggule lino. Tusaasidde nnyo bazadde b'abaana abo abafiiridde mu ddaamu. Ate mu mawulire amalala gavumenti eweereddwa eddagala eddala erigema obulwadde bwa Ebola nga liweza ddoozi 4,116. Eddagala lino likwasiddwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng ng'ono ategeezezza nti lyakugezeserezebwa kw'abo abeeyagalidde. Abadde ku National Medical Stores Entebbe. Gavumenti eweereddwa eddagala ly'Ebola ddoozi 4,116 nga kati tuwezezza ddoozi 5,256. Eddagala lino likwasiddwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng ku kitebe kya National Medical Stores ng'alambuludde ebika ebyenjawulo bye batuwadde. We have
a total of 1,096 doses of Sabin vaccines, 2,160 of Merck, and 2,000 doses of the Oxford vaccine. Okusinza kwa Kyenge mu kiseera kino bakyalinze ennakwanamu ebbiri zagamba nti ziggwako nga January 11 era nga singa n'atuuka nga tewali mulwadde yenna azzeemu kuzuulibwa na bulwadde bwa Ebola. Olwo Uganda ebaliwe nti Ebola yaggwamu. Today we are on day 25 of our countdown to the 42 days. Hopefully we shall make it safely to the 10th of January. Achinga agamba nti singa ennaku zino ziggwako abakugu abeegatta mu kibiina ki Global Scientists bakutuula balabe basobola okugezesa eddagala lino. So on the 10th we mark 42 days if no more cases arise. On the 11th we declare, and on the 12th the global expert consultation meeting takes place on the way forward for the vaccine. Akinoganyiza nti okugezesebwa kw'eddagala lino kwa kutandika okuva we lyakolebwa okutuuka kati era lyakugezesebwa ku baagadde. Participation in these trials is entirely voluntary and free of charge. The vaccines used in the clinical trial cannot be used outside the study. Abamakerere Institute abakwasibwa omulimu gw'okuliramu okunoonyereza ku ddagala lino mu Uganda bategeeza nti baali batandise okugezesa eddagala lino ku bacontacts wabula ebbanga lyabwe ne liggwayo nga tebannamaliriza. The window of 21 days closed before any of these potential participants could be vaccinated. Kati Professor Bruce Kirenga agamba nti bakutuula okulaba oba bagezesa eddagala lino ku bantu abanaaba beewaddeyo kyeyagalire era nga bakuva mu community singa tewaabe balwadde balala. We will have a national consultation and agree to amend the protocol to include other participants other than contacts, and that's when we will start. Dr. Jonas Stagen okuva mu World Health Organization alambuludde ku bika by'eddagala ebyenjawulo ebiri mu kugezesebwa bye batuwadde n'obungi bwalyo. And today we are going to hand over 4,160 doses of 2,000 of Oxford and 2,160 of the Merck vaccines. Ategeeza nti Uganda weetuuse eragidde ddala nti esobola okukola eddagala lyayo eri Ebola. And we thank you, Honourable Minister, and all involved in this trial for giving this global asset to the global community. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu lino. Ate ng'ebula ennaku bbiri zokka okutuuka ku Ssekukkulu y'omwaka guno, ebbugumu lyeyongedde mu bitundu by'e Kasanda ewabadde omuggalo. Enguudo zonna zikwatiridde abantu abagendayo n'abavaayo so nga ne bizinensi zitandise okuddamu. Abakulembeze ba disitulikiti eno balabudde abatuuze nti bajaguze Ssekukkulu n'obwegendereza. Therefore, it is against this background that I am lifting all movement restrictions and curfew. Ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde Pulezidenti Yoweri Museveni ng'ayita mu myuka we retired Major Jessica Alupo yajjawo omuggalo okubadde mu disitulikiti y'e Kasanda ne Mubende. Yajjidde mu kiseera nga ne Ssekukkulu etuuse era mu kiseera kino abagoba b'ebidduka eby'olukale bali ku mudiddo okusaabaza abayingira n'abafuluma ebitundu bino okugenda okulya ennaku enkulu. Betwogeddeko nabo bategeeza nti newankubadde baakava mu muggalo nga balina n'ensi olw'ebyo bye baayitamu tekibagaana kwejaga. Entambula era nga bwekugambye nti abantu balinga abakyali abasibe nti abadde bava e Kampala nabo tebannaba kumanya bulungi nti oba ekirwadde kyaweddeyo bituufu, omuntu omulala ajja kutya okujja eno. Abalala okubadde ne Meeya wa Kasanda Francis Mitego balaze obwennyamivu olw'ababbi abatandise okutigomya ekitundu. Ebiwundu bikyali mu bantu bo basanyufu nnyo, bantu beetegeka Ssekukkulu, naye oluvannyuma lw'omuggalo twafunyemu ate obubbi obwasitusemu nga mu tawuni kanso muno. Ababbi beeyamba naddala basiga kubba misana, abantu mbakubiriza okuba nti bakuma amayumba gaabwe balekengawo omuntu.
mu ttawuni e Kasanda emmotoka ezimu ez'ebitongole ebibadde bikola ku Ebola era zikyalabibwako ng'omumyuka w'omubaka wa pulezidenti e Kasanda Faizo Serwagi alabudde nti omuntu yenna bw'aba ajaguza alina okubeera omwegendereza obutafunira buzibu mu ssanyu. Temusanyuka nnyo kuyisaawo, oyinza okusanyuka ate oluusi n'okola ebitasaanidde, kubanga abantu bwe basanyuka ennyo ojja kusanga abantu bookyeza ebipiira tibamalako mwaka, ojja kusanga abantu bavuze pikipiki bazeetooloozezza eno n'eno oluvannyuma nga weetomereganye ne munno. Serwagi ajjukiza abatuuze nti bakyalina okwekuuma endwadde zonna nga bagondera amateeka nga n'abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka abalabudde nti balyekamanye. Abantu kati bali mu kumenya n'amayumba emisana naddala wano mu Kasanda, naye ffe nga security tuli mu kukola ogwaffe okulaba nti tumonetalinga era tugoberera abantu abo abali mu kukola ebimenya amateeka. Luka Kajiri yakusakidde eggulu lino. Tugenda kuddamu tuwummulemu naye nkyakomawo n'amawulire gaffe amalala mangi tosaanye kuseguka. Bukedde TV. Wanziba mukuwa obulungi bwo bwansiba mukuwa obondanga lujegere empisa zo zansiba lujegere. Bampita muheereza Victor Hills badde noonya omukazi ali machuwa nga alina ku ssente saagala mwavu. Masimba ne kiroka kasukaali walunga ne kanoga otugulanga emboona eyamyuka omutali kiragala. Njagala nga ali honi londi nga ali ready nga yeetaaga love, true love. Banoonya mu basawo biina akasuso kayina banoonya mu bizigo kayina. Oba yagala hidden love, oba yagala open love. Nze ndi willing. Oluvangulira enjala olinga takwata mu ngoye. Tosoma ku Bukedde TV. Kano gwe nasomako mu butabo ne maama yaŋŋamba kyabalungi batono. Kale mu mawulire amalala poliisi erabudde abantu ku bikolwa eby'obutujju naddala nga tugenda mu nnaku eza Ssekukkulu. Bino byogeddwa omulungamya w'ebyobufuzi mu poliisi Hadija Namutebi bw'abadde akulembeddemu abapoliisi okukumba n'okumanyisa bannakibuga nti basaanye okuba obulindaala wadde nga tugenda mu nnaku nkulu. Enkya ya leero omulungamya w'ebyobufuzi mu poliisi Hadija Namutebi akulembeddemu abasirikale okukumba okwetooloola ekibuga nga basomesa n'okukubiriza bannakampala ne bannayuganda bonna okukuuma obutebenkevu mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Namutebi abadde awerekeddwako omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiyirwano Stephen Tanui, Anatoli Muleterwa, abakulira poliisi ez'enjawulo mu Kampala, ekibiina omwegattira baddereeva ba takisi ekya Utof n'ababodaboda era yonna gye bayise emirimu n'ebyentambula bisanyaladde. Namutebi ategeezezza nti kino bakikoze okujjukiza abantu ku buvunaanyizibwa bwa poliisi obw'okukuuma bannayuganda n'ebyabwe, naye nti omulimu guno gwanguwa nnyo nga n'abantu bakwatidde wamu. Mubeere abantu abeenyigira mu byokwerinda mu bitundu byammwe we biri, tuyite mu nnaku zino enkulu nga tetufunye ebuzibu. Uganda Police Force ebaagaliza ennaku enkulu ez'emirembe. Annyonnyodde lwaki basazeewo okutambula n'abagoba ba takisi ne bodaboda. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abantu batuuka mu mirembe gye balaga, obutujju bukyaliwo, mwegendereze yonna gye mugenda okusanyukira, n'abo abagenda okutegeka ebivulu byonna mubeere nga mukwataganira wamu ne security okulaba nga abantu baffe bayita mu nnaku enkulu ennungi ez'emirembe. Asabye abazadde okwewala obutabanguko mu maka ate bakuuma abaana baabwe bulungi. Ebbanga lyonna okwataganira awamu naffe okuziyiza n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Merry Christmas and Happy New Year from Uganda Police Force. Adumira poliisi mu Kampala n'emilirwano Stephen Tanui asabye abantu okukolagana ne poliisi okumalawo obumenyi bw'amateeka ne baddereeva n'abasaba okwewala okuvuga endiima. Abatambula ennyendo muzitegeke bulungi,
mu maka mukuume abaana wano mu kibuga gye mukolera mwekuume nga mugatta ku bukuumi ffe bwe tubawa. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino. Ate bo abakristaayo b'e Kajjansi Ssekiwunga mu Akrite baguddewo ekkanisa ya St Mark. Omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Wilberforce Kituluwalira n'agamba nti yakufuuka kyabulambuzi olw'engeri gye bagizimbyemu ey'enjawulo. Omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kituluwalira aguddewo ekkanisa ya St Mark e Ssekiwunga mu Akrite n'agamba nti yakufuuka kyabulambuzi. N'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. N'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Agambye nti abantu balina okuba n'obuntu bulamu n'okwerekereza kubanga y'emu ku nsonga esobozesezza abakristaayo okusobola okuzimba ekkanisa neggwa bulungi. Ne bw'obanga watondebwa ng'okaluubirirwa nnyo okusiima naye bw'olaba omulimu ogukoleddwa ku kkanisa eno n'ekifo kino nga bwe kifaanana waakiri weekaka n'osiima kubanga omulimu guno gwa ttendo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Asimbye abaagaliza ennaku enkulu ennungi n'okumalako 2022 obulungi nga balaga abantu obulungi bwa Katonda n'obujulizi. Nga mbaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe ag'essanyu n'emirembe era n'okumalako omwaka muyingire mu mwaka 2023. Kale mbaagaliza ebyo era n'obukuumi bwa Mukama waffe. Reverend Dunstan Kiwanuka omusumba w'ekkanisa eno asabye abaami beddeko ku bikolwa byabwe. Ku Kampala Road. Therefore Katonda ayagala mu lyato lino tutambule nga buli omu ayagala munne nga tewali ebyo nti gundi bwati nti gundi bwati gundi bwati ffenna tuli ki kyekimu. Minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'omutaka Ruth Nankabirwa omu kubasabira mu kkanisa eno agambye nti basanyufu okulaba nga basobodde okugimaliriza beeja mu kitiibwa ky'Omukama. Ng'ogenda onoonya ekkanisa ekugyamu mwebala ba St Mark okulaba nti eno ekkanisa ya Ssembajjwe mubuulizi Ssembajjwe ye yali esaanidde okuyamba efuuke ekyo kye twagala. Oluvannyuma batuyite embuga yonna gye banaatuyita Ssebwakidikoni tujja kusalyutinga. Omulabirizi w'obulabirizi bw'emityana Bishop James Bukomeko Salo ng'atabukidde abakristaayo abalemesa emirimu gya Mukama okugenda mu maaso. Okwogera bino abadde mu kusaba okw'okweteekerateekera okuzaalibwa kwa Yesu Kristo okubadde ku kkanisa ya St Thomas Bamusuuta mu tawuni kanso y'Ekiboga mu disitulikiti y'Ekiboga. Abakubiriza okweteekateeka obulungi mu kiseera kino ekyokulindirira okuzaalibwa kwa Yesu okukola ebireeta emirembe olwo banaafuna empeera n'okwagaliza bannaffe okwewala enguzi n'aboonoona obutonde bw'ensi. Abantu mwenna mweteeketeeke bulungi ate mutegeke ekifo omwana wagenda okuzaalibwa mujja kufuna empeera. Empeera gye tufuna gy'emirembe n'essanyu. Ssaabadinkoni w'Abamusuuta Reverend Francis Nsimbwa agambye nti bataddeko n'abaana 112 emikono n'abalala 10 ne babatizibwa. Leero omulabirizi akonfamize abantu abali eyo mu 1012 abateereddwako emikono. Godfrey Sempijja ne Jimmy Semugabe bakusakidde eggulu lino. Ate babakulembeze mu ggombolola y'e Rubaga basabye gavumenti okuwandiisa abavubuka abawummuze mu nteekateeka za Parish Development Model n'emyoga. Abakulembeze bano beeraliikirivu olw'oluwummula oluwanvu abayizi lwe bagenda okumala awaka kati basaba okubateeka mu nteekateeka z'okwekulaakulanya n'okubawa obukugu mu mirimu egy'emikono.
Gombola y'e Rubaga y'emu ku magombola agakola Kampala agasingamu abavubuka abangi. Wabula mu luwummula gujabagira kuba bano beegattibwako abawummuze olwo ebikola by'obumenyi bw'amateeka ne byeyongera olw'abavubuka bano okubula ebyokkola. Kati abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo e Rubaga baagala gavumenti okuteera abavubuka ebibangirizi biyite social centers mwe basobola okuŋŋaanira ne babangulwa mu mirimu egy'emikono. Abana batwala tubakumanya tubatwala mu social center nitubakuŋŋanya nefuna at least ebyokukola bingi nnyo. Charles Byansi ssentebe wa LC ey'okubiri mu muluka gw'e Rubya anenyezza abavubuka mu ggombolola y'e Rubaga olw'okutunda ebintu ebyabaweebwa okwejja mu bwavu. Gavumenti eno ebadde erinnya mu skilling naye ddala oyinza okwekanga nga abaafuna ebyalaani mu skilling n'akakadde akamu tewalina omwana nakyalaani wakawaabwe. Bagenze okuwumula ng'olwedde tumaze okuregistaringa tujja kukolera awamu nga kubanga mulimu abakyalina holiday enneneko era nzija kwebaza abasire nga bali wansi wa AEE okulaba nti battirawo sente y'abavubuka eno eriwo ekyali ntono naye at least waliwo abana bakujja ne bakuŋŋaana ne babako bye bayiga. Eyamba abavubuka okwerabirira mu byobulamu kye tuyita sexual and reproductive health. Tusomeseza emirimu gy'emikono n'egy'omu mutwe. Tusomeseza business. Abaana bano abasinga bali mu broken families osanga abeera ne maama yekka oba ne taata yekka. Burundi Biswe eri safe, resilient, adolescent and youth. Bano beegattiddwako abakulembeze b'ekyalo Bukulugi abawala bano gye bawangaalira ne balaajanira abazadde ne gavumenti okusitukiramu okuyamba abavubuka naddala bawummuze. Ekyalibadde ekirungi abaana okubayigiriza ebyemikono naddala kati neebaza kati nga nze waliwo omusomo gwaliyo ku ssente Maaka Masanafu nga tuli mu kubuulirira abaana engeri gye basaanye okweyisaamu. Tutwale obuvunaanyizibwa obufuula abaana okubeera ab'omugaso enkya. Twali tulina gurupu yaffe nga tutuulanga abavubuka nga tukola ekibiina kataawo nga musobola okukola like shampoo everything awo nga mujjamu ssente ezibayamba era n'ekibiina kyaffe kikyaliwo. Tusaako buli kimu kyenjagala. Nze Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV. Katuddemu tuwummulemu naye tosubwa akanyomero kaffe ak'ensi 5 y'abakirimaanyi. TV obulungi bwansi bamukuwa ogondanga lujegere empisa zo zansi balujegere. Bampita muheereza Victor Hills badde noonya omukazi ali machuwa nga alina ku ssente saagala mwavu. Masimba ne kiroga kasukaali walunga ne kanoga otukulanga emboona eyamyuka omutali kiragala. Njagala ng'ali lonely ng'ali ready nga yeetaaga love, true love. Banoonya mu basawo biina akasuso kayina banoonya mu bizigo kayina. Oba yagala hidden love oba yagala open love. Kulikayo nnyo mu kuwummulako katweyongereyo n'amawulire agabuutikidde. Omulamuzi wa kkooti ewozesa emisango egy'engassi Musa Sekaana ayisizza ekiragiro ekiyimiriza ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association okugoba pulezidenti waabwe Dr. Samuel Oledo. Kino kiddiridde okusaba Oledo kwe yassaayo mu kkooti ng'ayagala eyimirize okugobebwa mu ofiisi nga bwe baasalawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno. Kino kisanyudde Oledo. Ku bbalaza ya wiiki eno omulamuzi wa kkooti ewozesa emisango egy'engassi Musa Sekaana yalagira emirimu mu kibiina ekitaba abasawo gimirire okutuusa nga wadde ensala ye kyaddira abasawo okwemulugunya ku pulezidenti waabwe Dr. Oledo Samuel ekyamuviirako okuba ekibiina kino mu mbuga z'amateeka amulanga okwenyigira mu byobufuzi ebiraga oludda. Abasawo temuli mawanga, temuli bibiina, temuli
socio-economic status. Ne bagamba n'olwekyo nabo nga bamemba basazeewo nti membership ye nga ye Dr. Samuel Oledo bagisazeemu. Oledo yali okisaba ekkololo nga 7 mwezi guno yalaga obuwagizi bwe President Museveni taddemu yesimbewo mu kulonda kwa 2026. Your Excellency webale otiyimusizza naye katukamalize nga tukusaba ku mavivi gaffe. Your Excellency ffe twaseesinze ng'abasawo nti osobola, twaseesinze nti amaanyi ogayina, twaseesinze nti buli kimu ekyetaagisa okiina. Your Excellency tuyambe nga 2026 okomewo otutwale maaso osecuringa future yaffe. Kati omulamuzi Kanali awadde ensala ey'ekiseera ng'eyimiza okugoba Oledo mu ofiisi okutuusa ng'omusango omukulu gwe yasaayo ogw'okumugoba mu bukyamu guwuliddwa lukwanamu lwatuusiza Dr. Oledo ne bannamateeka basambidde ennyuma nga janze nti kkooti emukkiriza okuddamu kakalabya emirimu gye. Okusinziira ku bannamateeka b'omulamuzi ategeezezza nga byonna abaawoma bye baakola baali mu bukyamu era kkooti emulagidde ti akyali pulezidenti. Ti okusinziira ku kkooti nga bweraba era nga bweyogedde olwaleero, Dr. Samuel Odongo Oledo ye president wa Uganda Medical Association okutuusa kkooti lweriyimirira n'esalawo n'egamba nti yaggyibwako mu bukyamu, ate bw'egamba nti yaggyibwako mu butuufu era ajja sigala nga ye president okutuuka lwali. Nkomawo mu ofiisi era nsaba alina ebisumuzo byange musange ku geeti. Akkirizibwa kaakano okuddayo okutwala ofiisi ye okutambuza emirimu era tusaba bannaffe ababadde bali sayidi yeeri nga baatutte ofiisi ye nga bakoze ebintu eby'amancoolo babiveeko ebyo bawulirize kkooti. Oledo ategeezezza nti ekintu kye yakola si kibi nga yakikola ku lwa mutima ogw'ekibiina saako n'okwagaliza abasawo. Oledo gwe tulaba leero omukulembeze w'abasawo ye Oledo y'omu eyafukamirira poliisi ng'anoonya emisaala gy'abasawo. Oledo oyo omubi kennyini naye yatunuulira nti nno oluvannyuma lwa gavumenti n'omukulembeze w'eggwanga okuteeka mu nkola byali asuubizza n'asalawo ogenda okufukamira okumweyanza. Olwo Oledo yafuuka muntu mubi naye yafukamira nga twetaaga ssente, yali mulungi nnyo. Alambudde ku nsikano ne President Museveni ku lwokubiri olwa wiikendi ng'ategeezezza nga Pulezidenti bwe yakkiriza okuwa abasawo 30 emirimu okubawa ssente yabasuubiza n'okwongera ebikozesebwa malwaliro. Nti maama agenda okujja okuzaala saa 8 ogw'ekiro ate tebamutuma wabweru genda kugula mpiso ya kumutunga, genda kugula goozi za kumukozesaako. Ekyo kiba kiraga omukulembeze ayagala bannayuganda okubeera nga balamu. Mu meeting yemu omukulembeze gwanga yakkiriza nti buli musawo yenna ali ku street takyayagala kulaba musawo yenna ku street musina mirimu sina balwadde bakolako, ayagala bagende babeere mu communities mu health center 3 babeere nga bapasinga message ya disease prevention. Ebanga balina emirimu emirala gye baagala okwetabamu mu business obutonotono, ensako yaabwe ngenda bawa billions 4. Ekyo sakikoze nga nze Oledo, nakikoze lwa bwagazi lw'obukulembeze lw'abasawo n'okwagala ebyo olugudde matu g'abatwala ekibiina ki Uganda Medical Association mu kaseera kano ne babuuka enswa nga bagamba nti Dr. Oledo okusalawo teyakutegedde nga bakulembeddwa munnamateeka waabwe Stanley Okikyo bagamba nti essalo ly'omulamuzi Sekaana yategeezeza nga ebyakolebwa nga 6 tebiteekebwa mu nkulawula ebyakolebwa nga 28 ebyokugyamu Oledo obwesige bisigale nga bwe biri. Tewali kintu na kimu kiziza Dr. Oledo mu ofiisi eno ey'abasawo abaali bamugyamu. Kooti eyimiriza buyimiriza nega kooti ebiragiro byayo bibadde bibiri ng'oggyeko ekyokuba muno waliwo ebyagwawo nga 6, waliwo ebyakolebwa nga 18 ebyo babisiteyinze busiteyinze aga ebyo bisooka bikomaawo nga bwe biri. Bano bongedde ku nga Dr. Oledo bwe yawaabira ekibiina ekyamu ekya Uganda Medical Association kyokka nga ekyabwe kiyitibwa Uganda Medical Association Limited. Baffe abaatusindise wano okujja obbawolereza babayita ba Uganda Medical Association Limited. Dr. Oledo alinga atamanyi nti kyabadde aliidinga. Bwe batyo bamuwabudde okugenda mu kkooti ejulirwamu oba alina okwemulugunya okulala. Shabisha Naluja yakusakidde eggulu lino. Ate bwe tugenda mu kanyomero kaffe ak'ensi 5 y'abakirimaanyi olunaku olwaleero tugenze mu ggwanga erya Russia eno ogenda kulaba bwe baakoze ekyokulwanyisa ekya penicillin ekigenda okumira ebikompolo okuva mu ggwanga erya Ukraine. Bino we bijjidde nga ne President wa Ukraine Zelensky
kyajje asisinkane President wa America Joe Biden ku by'olutalo luno. Bano bakulusaamu obuwumbi bwa $50.